Nkwebaza emirimu gy'okola webale nnyo webalire ddala. Amanya nze Julius Katongole muzzukulu w'olutabaalo. Nja kusaba ekintu kimu kyokka obeere ng'otambuza message, otambuza amawulire, ate akensusso mbuzaako ku Bannalubaga South Constituency, abantu b'e Busega, abantu b'e Nateete, abantu b'e Mutundwe, abantu ba Najjanankumbi wa Najjanankumbi 2, abantu b'omu Ndeeba, abantu ba Lubaga Parish, abantu b'e Kabowa. Mwena mbabuuzaako mu ngeri enjawulo. Ne mbeebaza okulaba nti bwe muli tulwana ensonga zonna ezibaluma nga Bannalubaga South Constituency ne Bannayuganda okutwaliza wamu ensonga ezo zibeere nga zikolebwako. Ate mbeebaza okulaba nti omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform muyimiridde nakyo temunnaba kukivaako. Tapping amawulire gano gakagwawo mukwano gwange mbeere nga kuwa si malungi eri ababadde banyigiriza Bannayuganda nga bwe banyigiriza essaawa eno bwe bali mu kulaba nti beekolako ebikolwa. Mwakitegeddeko olunaku lw'eggulo nga omubaka bayithe yeekola ki eyabba akalulu k'e Masaka Justin Nammere nga bwe bamuwambye. Justin Nammere ono baba omanyi nzija ne mbagamba nti Nakyemali Yoweri Museveni ye mwetegefu okukola buli kimu kasita otabeera part of him, kasita otabeera part of his crew. Kati najja ne ndabula Justin Nammere ne mugaba by'oli mu kwogera ne by'okola byonna tolooza nti oli part of them. Olw'okuba kitaawo yali bamuwako bwa minisita ne bamuwako bwa RDC n'abeera ssentebe wa district, tulooza nti abasajja bakutte Justin Nammere akabadiya. Museveni yali yakwata abasirikale n'abawa Justin Nammere bamukuume. Abasirikale bali abakuuma Nammere bamaze bayisaamu command ne batunuulya Justin Nammere ne bamusika mu mmotoka. Yabadde ayambadde akapati yabadde bamusise bali abawamba bwe bamusiseeyo mu drone Justin Nammere abantu be ne batunula bati abasajja ne bagamba ingia papa bagambe Nammere ingia papa n'abatunulya nga bali mu bukookolo. Naita aina bawe amuyita papito they are taking me nga papito aina kyasobola okukola bba wa Nammere. Papito yadduse emisinde. Papito n'akaaba n'akuba essimu nga abasirikale bali bonna batunula butuzi bamukuuma. Ne bamugamba yingiya papa ne bamukwata bati olwamutuusizza munda mu drone. Justin Nammere ne bamwebasa wansi ne bamuteekako emidumo gy'emmundu ne bamugamba toyogera ne bamwambaza akakookolo straight. Emmotoka yalumye paka Kampala abadde ajubisa akola kikati essaawa zino kubanga Justin Nammere olunaku lw'eggulo yabadde Anita Amongi amuwadde ssente eziwererako ddala biliyoni 3 nga zirina okutambula mu babaka. Kakati aba akyali awo Justin Nammere Anita Amongi the girl from Bukedeya. Anita Amongi nga bagenda babayita. Bwe babayita Museveni kuba Anita yalowoozezza oba Museveni yeekubye ne muwozi byayogera si bituufu nga bayisa meeting mu State House Entebbe nga Museveni ayita Anita Amongi yamukubidde essimu n'alowooza nti oba bagenda kunsonyiwa oba bagenda kukola ki nga bakubira Anita Amongi. Bwe bakubidde Anita Amongi essimu ne bakubira Rebecca alitwala Kadaga. Tambuza video nkunyumiza emboozi toyina ogenda kusanga bino. Toyina gwe the Nyampian ali kuno tambuza video ze mu Miransanafu Oligino kati nakomyewo part 2. Kakati Museveni ng'akubira Anita Amongi essimu ng'akubira Rebecca alitwala Kadaga gabi bankubira kiki nga bayitayo Bishop w'Emityana nga bayitayo ne bannaddiini abalala nga mu meeting yeyo bafunayo n'abantu abalala
kati meeting Entebbe ng'etandika nga Anita Among ajja. Anita Among bwe yazze ne Museveni nga batuula wali, kati Museveni nga aleka bali bannaddiini basooka okwogera obulyako obuli mu paalamenti, ekibadde eno omubbye ssente, bino biki wakumpanya zino, obadde okola kino, bino byonna obujulizi. Museveni ng'ajjayo fayiro. Museveni ng'ajjayo fayiro. Anita Among ekizigo ng'eno yakikuubye, yeerabidde no kikuuba mu nnaku zino, nga yeerabidde no kikuuba. Kakati nga Museveni akwata zifayiro. Museveni olwakutte zifayiro ng'asomesa Anita Among, amusomera watwala zino, nojjayo zino, nojjayo zino, n'owaba mpuuga zino, n'owaba komishona zino, n'ozimba amasomero wano. N'abimaliriza. Bannaddiini be abadde yabaseetinze ne bavumirira ekitiibwa kya paalamenti. Kakati gwe umalu kankono kamubuloki ng'abisange wajjajjaawe. Kakati wayiseewo ebbanga ttono nga bagamba Museveni abuuza Kadaga, paalamenti wali ogitambuza otya? Paalamenti wali ogitambuza otya? Kadaga ng'agamba nze natambuza bwe nti nayo nabadde mu bya corruption, kubba ssente za miwa musolo. Nga bawa Anita Among bannange munsonyiwe, bannange munziriremu, bannange nsootereza, bambuze emmotoka ya Loiroisi wagijja sima Loiroisi. Mbu kyali kisimanya kyali kirabo nedda gundi zizino we yayita byonna ani yagikuwa ya 2.5 billion. Kati nga Kadaga agamba bamuwa omuzindaalo ng'agamba Anita Among oyo. Anita Among yasoose n'alagira Kadaga n'amugamba gwe wandoga era eddogo erintawaanya nze gwolaba ng'agamba Museveni, sebo President Your Excellency nze tondaba nsula ebintu bingira era ya Kadaga eddogo lyembadde linkozesa ebintu ebimu. Ne batandika okwekwasa eddogo. Anita Among ne Kadaga namelanga nange mbadde mbeereye Kamuli ng'era eddogo lintawaanya lyonsindikira. Okumanya Museveni muzibu, nabalabula Museveni olwasitusa okwogera. N'agamba ekisookera ddala abasirikale bonna ababadde bakuuma mbakuggyeko, bonna abadde bakuuma wuliriza ebiragiro bye batadde ku Anita Among. Abasirikale bonna abadde bakuuma mbakuggyeko. Ekyokubiri, ogenda bwoba ofuluma wano tiimu egenda okutwala ey'abasirikale be bagenda okubeerako. Ebbaluwa yawandiikibwa dda IGG ekunoonyerezeeko, kati you are under investigation. Naye olw'embeera eriwo ogenda kubeera ewaka, tokkirizibwa kwogera mu mawulire, tokkirizibwa kufuluma, tokkirizibwa kwogera mu mawulire, tokkirizibwa kufuluma. Ekyokubiri, tokkiriza passport yo olutuuka wali ogiwe bano, passport yo ey'eggwanga. Babigamba Anita Anet Among Nandagire Madamu Kizigo, Madamu Sadolin. Passport yo giteeke wano. Era tukuwadde mu nnaku ntono yogera abantu bano wammanga engeri gye wabawamu ssente. Solomon Serwanyi, Mathias Mpuuga, uliriza nkugambye bana bitokolera omusajja Kyagulanyi Mulanzi yalabula Mpuuga. Mpuuga ne bamulabula, Mpuuga ne bamulabula, Mpuuga n'agana Museveni n'agamba Anita Among, abantu bano ssente obadde ozibawa otya? Era nekisanya nga kiggwako ono wamuwa bina, wamuwa byaki, Mpuuga ebina. Solomon Serwanyi sima afoyo kyani. Olwamaze Museveni n'agamba nyabo oli under investigation. Bino sima kudda ku parliament tokkirizibwa, sima genda ku office, simanya biki. Era Anita Among yaloozezza bya kusaaga agenda ofuluma ati nga tebakyamukubira salute. Nga abasirikale be yazze nabo tewaliwo n'omu. Waliwo Bassemwayi, waliwo bano bankwata Kabaddiya,
tebaseka teboogera bamwe mama kujapa papa n'atunula ati mama kujapa papa Anita Amongi ne bamuteeka omaye buno bumotoka alo babita bushuta ne bamusitula ne bamuyingiza munda bamuvuguze bukubirire ne bamutwala tebasose mutuusa wenno ne basooka ne bamutuusa mu kifo ekimu ne bamulingizaako ewantu ambage kwa Justin Nammere ng'engatto talina mu bigere Justin Nammere ng'engatto talina mu bigere Auntie, you are protecting the gains. Anita, you are protecting the gains now. Nammere, you are protecting the gains now. Bwe baamazaawo ne bamugamba tugivuge. Anita atuuka ku kikomera. Abasajja ku sipiidi gye baamututte kololo. Security guard taliiwo. Abagula gate nga babajjawo dda. N'ayingira munda agenda otuuka mulimu faces ez'enjawulo abasajja bayingidde dda mu nju bafuusizza kino kisenge lino ddiiro bamuyitambuza kisenge ku kisenge twagala passport ne bagisika Magogo bamukubira nti mama mukyala we ekiri eyo Magogo n'agamba sisobola kulutumira mwana Magogo yali nnyonyi Magogo tali mu ggwange nego saga osaga nabagamba babasajja si bannammwe mu musajja Kyagulanyi yabalabula nabagamba bantu abo lwakweyerusa Magogo yali nnyiddewo ennyonyi Magogo n'agenda abakyali awo empapula ne bazikebera ababaka essimu ne bagimujjako essimu ya Anita Amongi mpuuga tomukubira mpuuga nkulaba otidde Anita Amongi essimu bagitutte CCTV cameras ezo sima bikyebye biri awo ne babijjayo ne bafuuza buli kimu mu nnyumba nga wali wansi si mukazi watto ow'ekizigo nga yenna ebigundi bumukubye biti ebintu bimukubye ne bamugamba agenda olufuuze wano kola bwoti ne bamugamba ne bakola order waliwo komanda bamuyita komanda Nyingirima bwe bataddewo wali ne bamugamba tewabaawo afuluma Anita Amongi ne bamugamba buli kimu kyoyagala kinabbeera munda essimu ne bagimujjako ne bamugamba ababaka kabamale okulonda speaker investigation zikyagenda maaso bugenzo okutya ng'ebyobugagga bya Anita Amongi byonna bisaliddwako Munyonyi abadde yagulayo amaka ng'amaka ago gali Munyonyo ago gasaliddwako abadde yazimba za apartments okuliraana Mirembe Villas ezo zisaliddwako Bukeddeya abadde yazimba y'essomero gye yagenda n'agamba mbu in the name of the Son and the Father of Ismail Yoweri Museveni nayo ne bisalibwako byonna kaakati bamaliriza ebyo byonna abadde kiraaka wa parliament omwami bamuyita wuliriza bulungi Adolf Mwesigwa abadde kiraaka wa parliament Adolf Mwesigwa bamu eggulo sawa 6 zamusanze ali ku CID ekibuli aleete bantu ki be bawa sente badde byonna babiina Adolf Mwesigwa agennaku Mathias Mpuuga aina sente ze yasayininga Solomon Serwanyi aina sente ze yasayininga Afoyo Kyani n'ababaka opposition abamu nga bawandiikako ebintu bannange kino kikambwe nkugambye kino kikambwe bwe baatute Adolf Mwesigwa mukwano gwange Adolf Mwesigwa ne bamutwala ku parliament abakola mu office ya Anita Amongi waliwo Joseph Sabit bonna bakwate bali ku Semwai Joseph Sabit
abadde akola ku pulesi ye abafamire abooluganda gambe wali abadde ayinawo abakozi nga 8 kuliko abooluganda bano mikwano gya Mpuuga bano mikwano gyani bonna bali wali bonna babagambe mu kizimbe kujja kwata saawa yaffe yakweddiza kintu Mpuuga yabadde ali kabbiya ke ng'ali mu kanywa ne Nalongo we awo mu Kyengera Mpuuga ng'ali mu kunywa kabbiya amawulire gamugwako Summons banaye bizibu bijjira musajja wattu akalulu bakakamuwangula musajja wattu ekibiina kya Nuupu yakakati Summons Mathias Mpuuga ba commissioners ba parliament baba commissionize Justin Nammere bagenze ewe ne baza ne basanga mu nyumba y'ebiliyoni ya sente mubazi muwadde kyakalanya kalulu era Justin Nammere wenjogerere essaawa zino ali mu basement obayiga Lunyangu obayiga Lunalubowa obayiga Lunalubowa obayiga Lumongi obayiga Lusadolini Justin Nammere papito nkuzeke Masaka mukwano gwange gwe achajiriko Justin Nammere abasajja bazze nawanika emikono ne bamugamba fungua kwa barabara mama n'agamba bino byakusaaga ate si yeri ali mu stock empya ne bamugamba ebyeni ali mu stock empya ojja binyumiza nnyoko ebyeni ali mu stock empya Nammere nawanika emikono mu bbanga ne bamugamba sungua kaida kabake kapapito this is a member of parliament ndifa bamulonda ne bamukwata fembeni abasajja bagize Nammere ne bamuvuga kwata kwa barabara paka Kampala Anita Amongi essaawa zino Yoweri Museveni yabadde mukambwe yefudde mukambwe abadde yamulinda ovuga otya loyiro isinga ffe tetuzivuga ebyobugagga bye byonna biri sakiti ekigambo sakiti kyenkozeseza kyekyo Anita Amongi essaawa zino wenjogerera ebyobugagga bye byonna badde babiristinga dda agenza okuyisa bino nga buli kimu bakikola dda Anita Amongi mu meeting eyawedde n'obwa minisita tagenda mukookonya Rebecca ali kadwaga kadaga naye tagenda muwa Anita Amongi yakubya amavi n'agamba mbadde nkolera mmwe buli kyenkola mbadde naye ne bamugamba jjaka toyogera kigambo kyonna oyinza okwegatta ku Evelyn Nandutu era ne bamulaga zi video amasimu bye badde boogera obutambi baba ayina akatambi ke yayogera ku Jeno Yoweri Museveni lwe yayogera ku nsonga nti yetondedde Abaganda biki Anita Amongi n'agamba oyo Museveni yatta abantu etteeso yatta abantu n'akola biki abantu balinga 1000 yayokya tuleyini n'abatta lwaki teyetondera bateeso biki Abanyarwanda abasajja bamunoonya bati Anita Amongi jukira kankuze mabega takyasobola fuluma ggwanga passport ne bali gimulekedde akisobola genda Kenya Amerika byagaana essaawa zino Anita Amongi yalemesa ba NUP okwesimbawo ng'amanyi buli kimu kyaggwadda ng'amanyi buli kimu owekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu n'amulabula abasajja bamutadde mu house arrest yabadde ayina kugenda mu kooti naye bayagadde bamale kuteekako sipiika omupya ensonga y'amabaati ekomawo ensonga y'amabaati era kugempulidde kigatto wange atambulira ku konvoyi ya Yoweri Museveni gwe nateekako aŋambye byonna bye mulaba ebigenda mu maaso Anita Amongi kigatto wange n'aŋŋamba nti baamwetooloola dda era nga bagenda kumusiba kubanga abadde azimbye amakanda waliwo kulu gy'abadde azimbye egenda okubeera resistance
yafunako ku mawulire agali mu State House kubigenda maaso ebitagatta mu State House ya Museveni nga Anita Among yerimbika nti awagira Muhoozi Kainerugaba nenga balinayo kkulu gye balimu ng'erwana erete omukulembeze waabwe era nga Anita Among akimanyi bulungi tinakyemalira wa kuno Yoweri Museveni emyaka gigenze. Anita Among sente zibadde bakuŋŋaanya nga naye teyeebase era Anita Among essaawa zino obuggo anti bagamba omuggo guba gwa Natema si gwa Nalonda. Anita Among abantu bano nga bwe nkugambe bagenda kukwata Mathias Mpuuga Nsamba buli abadde commissioner wa parliament agenda kukwatibwa abakozi ku parliament ebyobugagga byonna ijijji bagenda bitwala bidde mu mannya ga government. Ekyokubiri Namere Justin ow'e Masaka agenda kuggulwako emisango. Waliwo ensonga omusango gwe bali mu kumufumbira omusango gwa Namere Namere Justin waliwo omusango gwe bagenda omumufumbira agenda kuguwulira. Anita Among wenjogerera mukwano gwange essaawa zino ali mu house arrest engatto mu bigere temuli buli kisenge mulimu omusirikale surveillance tewali ayingira tewali afuluma tewali abasirikale abaliwo order kwa mawembo tewali ayogera bonna banyiivu tebaseka security baagijjeewo parliament office ye buli ekirimu bagenze ne babikebera baani babadde awa ssente baani babadde akola accounts zonna za freezingiddwa takkirizibwa kujjako na 10 takkirizibwa kukola ki nakulabula Anita make sure those baganda zitebafuna namba tugenda kibayisiza bino byonna Joero Ssenyonyi yakulabula noloza byakusaaga Mathias Mpuuga ennaku z'omwezi mulindenge ennaku z'omwezi 27 Mpuuga mugenda mulaba mu kaduukulu ng'aline Anita Among nga muli mu kiraka parliament n'abalala. Era wenjogerera bino okumanya ebintu byatabuse dda mukwano gwange gwampuliriza essaawa zino kubanga Yoweri Museveni ne mutabani we basaze okuleeta both oyo both yali akulya akakiiko kaaligo okuyisa bitogikwatako era okumanya bino si diversion mukwano gwange kubanga nabagamba nti tosobola kubeera omu ku bo babadde balina omukuba Anita Among namulabula abayisiriza buli kimu takyasobola fuluma ggwanga baawe magogo waliwo naye bagenda mukwata waliwo sente za Afcon ez'okutegeka isima mipiira baba generator gambye fairo Anita Among balina generator baba sente ne bayita simamu sako parliamentary sako Mpuuga naye mweyafunira kuliko ababaka b'opposition basatu tayebwa naye kwali parliamentary sako sente mwe bazifunira era Anita Among ewakawe basanze munju nanga banasajja babbe sente basanze munju ng'ayina entuumo za sente ziti ebyobugagga bye bino byapa zino za kedi small apartments siba abadde yali kuluutinga ng'ayina tiimu gumite erimu n'ababaka b'opposition ng'eyo tiimu gumite erimu muzanyira eriko Anita Among for president 2031 temulowooza olutalo luva wala Anita Among abadde anoonya bwa president nti 2031 kubanga abadde asika ebiri munda nti enkwaya bali n'abalaze n'akola buli kimu ng'ayinayo n'omu mu basirikale mu magye ng'akimugamba nti kino kye tulina okugatta information neerinkinga ne baga nga Anita Among tali mu luse luwagira Muhoozi Kainerugaba
Kakati mukwano gwange Kabanda David mwamulabye bulungi byafulumya byonna. Kakati waliwo omulala gwe bagenda okuba kwa Kiba enkyate ziwera 8 nga Mpuuga tali munda mwe mulindeko. Owekitiibwa olabye bakulabula Mpuuga ekiwandiiko bakuntumye naye kyafulumye dda okulaba nga akwatibwa. Solomon Serwanja bikyebyo sibamitani Solomon Serwanja naye agenda kukwatibwa. Anita Amongi waliwo amalala agakagwawo era nga mukwano gwange njagala ogawulire bulungi. Mami wange kutumiddeko Ellen Kajubi oliawo mu United States of America onkwagala nnyo. Katuwuliriza gana agakaabya naye ate nga malungi. Gw'obadde okimanyi nti Aneti Amongi omubaka w'e Bukedeya Madamu Sadolin wenjogerera at this time at this juncture abasajja olwava mu kulayira kwa Yoweri Museveni ne bamusalako abadde mu interrogation. Bino byonna bigenzo fuluma. Bano bannammere babadde bakuba amasimu nga tegaliiko. Era Magogo olwakitegeerako yafuluma ggwanga. Era balowoozezza nti Museveni takiriimu. Museveni kwe kuyita bannaddiini omu Bishop w'e Masaka. Museveni ne bayita Kadaaga n'abantu abala n'abalaga ebyama conversations n'ebigenda maaso ng'ogyeko ez'emmotoka. Waliwo omugagga omu mu Kampala era bagenda mujjako eby'obugagga bye. Omugagga oyo abadde akolera nnyo gavumenti ayazimba ne ku mwala gwe Nakivubo. Abadde Anita Amongi yamuwa muganda we omwayo abeera mu Kisenyi yalina ebizimbe nga yaddukanya ebizimbe bya Anita Amongi. Amongi ng'alina arcades ziringa 3 mu kibuga Kampala. Kayunga yagula ettaka Simaali ekibira kuliko faamu. Waliwo ekifo ekimu ekiri mu kuzimbibwako. Wuliriza bino ngugambe Muhammad Segirinya towummula. Anita Amongi bagenze okuzuula mu maka ge bwe bagenze ne bacekinga ng'ebyobugagga byayina n'abantu abamu bakolagana nabo. Muganda wange ng'ensimbi gyayina si wa bulijjo ne gavumenti ng'asobola ogitikkula. Ekigenda okukuba ensonyi akatambaala okubuukako waliwo mu opposition nga nange abamu mbadde mbeesiga abamazeemu amaanyi ng'ebiwandiiko byagenze ozuuka nga nabo bali ne Anita Amongi mu kubba ssente. Allah. Era the champions the Nyamulengezi mbazze ebbanga lyonna mbalabula ne mbagamba nalabula muwala wa Ssempijja. Muwala wa Ssempijja yalwanya olutalo lwatamanyi. Yalowoozezza Kabanda yalumba. Muwala wa Ssempijja n'ayogera kino laba bwe bamuyita Magogo n'amuyita n'amuwa ssente. Noonya ababaka. Kuba Amongi yabadde asazeewo okulibeeringa ng'agamba yajja kuwa sipiika. Kane bagamba ono tuyina kubanga ababaka Amongi okimanyi abadde yakwata dda ne ssente nga buli mubaka wa Parliament yamuwa dda miliyoni 10 millions buli mubaka wa Parliament. Era badde bategesa akabaga ka Amongi kabadde kalina kubeerawo ggulo nga Anita Amongi na Justin Nammera amaka ge yaggulawo ennaku ezo. Anita Amongi ye yagamuwa kwezo gundize n'amugamba nga kuwadde Anita kati onkubulira abantu babbye ssente y'omuwi w'omusolo. Abantu babbye ssente y'omuwi w'omusolo. Kati abasajja bano ne bagamba bakola endagaano bagamba 50 ya master plan faba ino bafuga faba ino batulugunya faba ino kolaki atone ya vetteso ono Muteesa abeera atya kino. Omuteeso abadde mafia
nga badde n'abagamba bana abantu ino bakolamu bana nenga naye mubbi muzibu kati obuzibu bazalu kakati mukwano gwange ebintu ne bitabuka naye mpuuga mumukoledde kibannaye nga yababeererawo ab'ebitiibwa nga mpuuga yababeererawo ekintu kino akibuusa atya kuba ku CID edikoota Adolf Mwesigwa kiraka parliament oyo musibe Sabiti Joseph bamunoonya abavuzi ba Anita Amongi bano abooluganda PA abadde wa Luganda bano sima abakozi bonna babanonye yaggulawo amanya mu business ezenjawulo manya g'abantu waliwo essomero lya Data Mine Technical Business School Makerere eryampuuga bannange ebintu abasajja bano banoonyereza essomero lya Data Mine Technical Business School Makerere Kavule erya Mathias Mpuuga Data Mine Technical Business School kiteeberezebwa Anita Anet Amongi aseti eyo naye ayinamu omukono kakati Norbert Mao sokeni ndiko gende tappinga butapizi screen tappinga nenga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yebali kujja yabagamba fenwana jetu mujja balaba ani abadde amanye yayisiza sovereignty bill basobola omwefuulira kati ne bamukubi bamutadde mu ttaka eyayisiza sovereignty bill make sure those Bagandazi tebafuna namba essaawa zino ali mu basement ebizigo babiwambye abasajja we baagala okumutwalira mu kooti ngazzeeyo mu kkala ye ya bbulaaka bamuteeka eruzire wali Nandutu era bagambe togenda mu mawulire munnamawulire yenna eyeesaza bagenda bakwata ababaka ba paalamenti oveeyo owagira Amongi Duloni bazitaddewo bataddewo bali abasajja abasikini ya kwata ita wano bali you are not part of them. All of us we are slaves. Byemadde mbagambe ebbanga lyonna ngambye omanyi omukyale ekololo makagi ssebo ekololo Anita Amongi Anita Amongi ogwe mulaba abadde ewaka basanze mu Odrop nga dresses zayina buli lunaku ayambala dress ya njawulo nga mali anti-noti buli dress esembayo obutono gy'abadde ayina ezibeerako obuntu egula millioni za Uganda na mutano 45 millions engatto z'abadde ayambala buli emu egula owuliriza bulungi egula millioni 7 buli ngatto Anita Amongi gy'abadde ayambala dresses basanzeewo ezitaka wansi wa 500 dresses Anita Amongi ewe ne baba omukazi abadde emmotoka ezabadde wali ezo vakulo loiro iseyo yayingira dda vakuza ababaka bawe yamutonera emmotoka abadde na 7 emmotoka 7 bawe nga yazimuteera wali waka Gambie basanze wali proposal badde tebakyasaba mukulu Museveni nenga Anita Amongi gwe basaba zi proposals bano babaka ba parliament bano ba Nadini bamanyi yagaba sebo yabajoga no bajoga nagenda neye wabwe gye bava natuka ku kanisa nagaba millioni 5 nagaba millioni 10 naga ye omuntu ona aduse neno kikyabala natuka Anita Amongi nti akagambo corruption yakategerera ddala ababaka ba NRM abanyankole ababaka abahima bonna nga bamusinza ng'abawazi padye musimabi kyebyo ddeno kali bagenza okubuka ne bagaana yono ng'amagezi gayina muzeeyi anaatera okutunula ewali Aronda Nyakairima kati ate ono bwe tumulekawo ne bagamba tulina ofuna spark labo muhabbati gwa Loiroisi ne badde yayingira dda naye ne bagamba Loiroisi eno tusooke katugifulumye kati
Royce nefuka Royce Gambia Anita gwomanyo kudde wakanga badde bakuuma tewali nge wakaba kwanirizanga eggali n'abadde akolera Anita Among essaawa zino yamwegaanyi Muhammad Nsere kubagamba Anita oli mubi Anita oli bonna Gambia bakyuse kubanga essaawa zino ekikwekweto buli akasente nti ono yafuna mmeka 5 ono yamuwa mmeka 2 bonna side quarters mukwano gwange naye ababbi abalala ababbi be bali mukwata babbi bannaabwe mwe mulinde gye kanaggwera akazannyo nze mbabuulira mulinde gye kanaggwera era Tayebwa yayise ku lugwanyu Thomas Tayebwa yayise ku lugwanyu kubanga naye abasajja babadde bamumaze Nupu Diaspora Fundraising Platform batumiddeko nenze gate mukolera fundraising aba Nupu Diaspora Fundraising Platform mumpereze yawo data aba Nupu Diaspora Fundraising mitwala 3 ale munnange mbalaba mwete mutwe ka data kakati okumanya ekintu kyatabuse mulinde ekintu kyatabuse abasajja bali mu kweteekateeka abasajja bagamba lekaleka mugenda kulaba ku kabineti eyabba akaluka bannayuganda gye bagenda ofulumya buli namukadde naweererezaako mu gavumenti ya Museveni mu gy'ekinaana nali ne Museveni abo bonna bali ttale Robina Nabanja tale Robina Nabanja yaleta akanyonyi eyo nga tugenze okunoonya akaluka president tale Kadaga Museveni yakimugambiddewo bwe badde mu meeting n'amugamba kisuubire ku cabinet toliiko n'agamba yesebo yamugambe kisuubire ku cabinet tokola ki ku cabinet yaabwe ey'ababbakalu omuntu omukulu gwe bagenda olekako Moses Ali bano bonna bugombe kulisi bali omusitale balese bali bapromozi be balese bapromozi Tayebwa ekyamutaasizza kwabanga baagala okuwaliriyani Abba ne baganenga muto obwa deputy speaker nga banoonya muwalaki ne bagane ava musai avawa ti ava mambuka ne bagamba obwa deputy speaker buno muntu ki ne Tayebwa naye abadde akwatagana n'ono era Tayebwa naye obulevu asika tasika obulevu Nobert Mau Nobert Mau ogenda kuswazibwa Nobert Mau abasajja baga ono ku magezi gakozesa n'obwongo kwatudde the champions cannot trust fellow champions Nobert Mau tumuteke ku surubada ne bamuteka ku surubada eyo bagita umiti Nobert Mau kati mugano gwange Anita Among Mathias Mpuuga bonna ne babeeranga ekikaliriro bakikoze eki bakiwulidde then waliwo akantu akalala ke mugenda okuwulira era kanka bagambe ow'emmeme ntono ow'omutima omunafu Katonda mumwebaze beekuwe bokka bw'okuba Kadaga n'omuteeka wali n'okuba Amongiwo n'omuteeka wali ezo regions oli weeri abe mwakyoli nammwe mbajjukiza olanyamwa mulaba engeri gye yafaamu nammwe mbajjukiza ab'ebitundu ebyenjawulo muwulidde abantu bammwe engeri gye bagendamu kati Anita Among right now ekimuliko akiwulira bwe busiru mulowooza muli part of them mulowooza kati n'otunula muwala wa Sempijjawo amagezi tayina obwongo tayina yakoze video naawe mula tamanyi oyogera ddi essaawa zino ali mu basement nga bwe yazaalibwa namugamba Nammeere obbi akalulu naye gwobbye mukyala akeera mu kereziya ffe abakatuliki tetubbibwa tusaba zinoveena wallahi Mukama nakukola ekintu kubanga abantu bate bakulonda noveena tuyina enzibu kati gye yasabidde Nammeere Nalubowa mugende musabe system yadewo byabali nze mbabuulira kakati nze mumiraasa naffe byange mbireka bulesi nze mulanwana n'omuntu
kati nze abeerubaga bannonda ne bampa akalulu bulungi naye gwe muleke oyo give him time ajja tuuka agambe ssebo obuwanguzi bwabwe mbagamba temuzikiza Kyagulanyi yabagamba you wait Kyagulanyi yagenze n'akuba Amongi amasasi ekisanja abadde takigize kati saa zino Amongi si bali mwewerako obujulizi si bali mu kwogera nti kino bweki nabo bennyini bajja kwewaako obujulizi at the right time at the right moment buno obubbi sente z'omuwi omusobadde tebabiraba abavubuka bagenda ku parliament ne bekalakasa march to parliament babagamba obulyake buli mu parliament temwina kye mwayogera mwasirika essaawa zino olw'okuba mwina kye mwazudde ekibakolera nga mwina omugira naye nga waliyo n'ababbi abalala waliyo n'emitwe emikulu nga ginyaze ssente z'abannayuganda zinyaze ssente z'omuwi w'omusolo era n'ebirala ne musiba bannayuganda mu makomera ba Edi Mutwa abatalina musango nebaza omulamuzi eyavuddeyo nayogera ku nsonga ya Waiswa Mufumbiro omulamuzi oyo I salute you abalamuzi Waiswa Mufumbiro talina musango Waiswa Mufumbiro mumutadde mu kkomera mutaddeko agasango gatakolanga omukyala we naafa naye nga just tembatutte mu makooti Sebu Edward Edi Mutwe musiba waaki yazza musango ki sajja atu musazi wa nviiri bakirewo Kivumbi ba Bobby Giant wali abaana bamazeeyo emyaka 5 bakalanzi abaana ba Machete waliwo bannayuganda ba Olivia Lutaaya ne mubatadde mu kkomera mumulooza mmwe buli kimu ne bwe munefuula abalwana corruption naye nga munyigiriza eddembe ly'abantu mwefuula abalwana corruption mwefuula abakola ki naye nga bannayuganda mubanyigiriza Honorable Mwanga Kivumbi e Butambala yatta muntu ki talina gwe tetugenda kusirika Anita Amongi ayige bangi mukyayiga n'abalala abalowooza kati n'osanga bino ebivubuka birama n'ebirala ebiri ku social media ebirowooza olaba Anita Amongi bamukola ebyo gye mbadde mukuba oluseke who are you will never be part of them era ne wolikola kibajja kikujjako ojja kufuuka Nabasa kozi kitegeeza ki the Nyampians are not easy my brother and sister are you feeling bino tuzze tubibalabula Kyagulanyi simulabe wa ggwanga n'abibagamba omukyala abadde akozesa amaanyi abaka parliament nga batwalanga bisolo omubaka okububuuza ng'omuli ayogera arrogantly yali mwefuddisi wano nga talina kyayina wabula bwe yatuuse mu buyinza afuze ekisanja kimu munne yafa n'asanyuka nti ngenzeewo n'agenze kati beerangidde amalogo mbwakade agondoga anitondoga ne Olanya mujjukira ebyeddogo byalimu mu kufaakwe Olanya bagamba ebintu byamutambuliranga ne bimutawaanya bali mu malogo bali mu ki kyokka nga agamba aloga yasibe wa papa bantu kyaba connecting omukazi oyo wa papa bamugira okitegedde omukazi baawe musiraamu okutali musango okufumbirwa musiraamu naye mu Eklezia Katolika ayina okutereza eddiini n'abeera nti ndi musiraamu otovoola busiraamu olina omusajja musiraamu noyambala obuguni ate bwomala n'ogenda mu Bakatuliki nedda kati oyo magogo akoze ebibi mu fuffa babbye ssente z'omusolo babbye ssente z'abannayuganda ekyo bagenda kukiwulira ate muwala wa Ssempijja ku lulimi lw'oyina ogenda tegeera ensi eno tebamazaamu bannayuganda bali bubi bannayuganda enguudo mbi bannayuganda bagobebwa ku makubo mubbye ssente n'otunya n'ogula emmotoka ya 2.5 billion nga n'oluguudo olugenda ebukedde ya lwa ttaka ng'ebukedde ya gy'okiikirira abantu bali abuntuntunu bali bubi bino gavumenti muganda wange bino byonna ebadde ebiraba tubigibinenya nze mbibagamba era omukulu Museveni tolina kyosobola kunnyonnyola bannayuganda kweno ensonga kubanga bino byonna mubadde mubikola nga mubimanyi bino byonna mubadde mubikola nga mumu abamutuma abayisize
onina akwata milioni 10 aziwa ababaka balonde oboth onina akwata milioni 5 kati Mpuuga bakulabula kati ke kaseera okungule nesinga wakwata by the way webaze nnyo ekitibwa Kyagulanyi Mpuuga singa yakwata milioni 5 ebyo bamugamba zizzeeyo essaawa zino singa muzira ne kati sikandeze bonna ba commissioners ba parliament kuba kati bagambye be bafulumya ssente akakiiko ka parliamentary commission Anita Among yabadde akakulya akafulumya ssente y'omusolo Mpuuga tobyogerangako wasirika naawe bakuwa kati bakukwate bakuteeke eruzira ekitiibwa kinaaba kikyaliwo nze ebyo mbibagamba abataagala kubiwulira be bamanyi indako aliatya Semirembe mani mtumiddeko Alex Kasajja mtumiddeko mubali kwagala omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Center President Victoria Mutagwanya mtumiddeko Nakamalavu mtumiddeko aliatya Koni Lenji Onwamitelin Dayan aliatya Sekas Mena Diaspora Noob Fundraising naye kansa Miransa nafuwa mu 2027-58 kansabe ku data ndi mwavu sajja bali kuno bannasitwaga abamanyi obafunye atudde 70202758 enamba yiyo mumpe ku data ne batona Muwanga Kivumbi bannafe ababa eddi mutwe tebalina musango mumpe ku data enamba yiyo 702202758 Katongole Julius wana Matine top dogo teka ko data Semirembe Abati mpa ku data Salidani mpa ku data Manfredo mpa ku data Lianet Brenda Lewis linnya lya Secretary General wange Lewis mpa ku data Warrens mpa ku data Katerega Henry mpa ku data Nakamateravu mpa ku data Koni Rangeri bana balina amanya wana Seka Nupo Diaspora Fundraising Platform hiyo nayo weria ne babandi wa amani Nupo Diaspora Fundraising Platform yoneri wano era mu Miransa Long live my president taba kuba Kyagulanyi Center mbino nabituse kundi long live my president nze sina kyemmanja president Kyagulanyi omulimu yagukola era temuvaawo na Kyagulanyi yakuba Kadaga akubya Amongi bonna bagenda buli muntu ajja kuvaawo alabye obubi bwa Nakyemmalira mwe mulindeko ekyo nakibagamba by the way Katongole yogerako ku babaka abaka ba NUP abategese embaga abana abaka ba NUP nena mwe mutegeka muti embaga ni musalazi keke banange mbere serious president waffe tali mu ggwanga president waffe mumanye embeera gyalimu ebyembaga bannaye temubiddamu bitukuba ebyembaga temubiddamu abakulembeze abaana bakyali mu makomera ababaka temusirika eddi mutwe alina famire akireewo waiswa bannaye muyimusa amaloboozi gammwe ababaka baffe aba parliament ba mayors ba councillors mwenna tubanje bannaffe aba Olivia Lutaya kakazi kattu kali mu kkomera ne Sauda Madada bambi naye munnankyukakyuka Dolini Kaija abamukibi Denisi bonna bandi mu makomera bane tulwane abaana bave mu makomera tebabatiisatiisa tujja kutuuka ku buwanguzi president waffe tanabeera waali tebabalimba bangi bagenda kujja ba fake masters babagambe ate kati Bobi Wine yaliwo ali ku kituufu era ayimiridde ku mulamwa ensigo gyasize eri mu kulwana
NUP is the problem. NUP yeriwo kati esobola okukyusa bannayuganda. Mikwano gyange ne bwaba yeerayiza gambe yasoose bangi beerayiza ne bavaako. Gambe yalayidde ne yalayidde atya abakulembeze b'amawanga yafunye bameka. Mukwano gwange President Kyagulanyi abadde alina ozuukusa eggwanga Uganda lyonna. Abadde alina okutegeeza abanyankole lwaki to fighting a government ya Museveni. Abadde alina okutegeeza abasoga, abateeso, abakyoli. Kyagulanyi baali tebamukkiriza ttambula. Naye n'akikola n'agenda bw'olaba Omukalamoja ng'azze. Ogende bweru w'eggwanga alina by'asina osooka ottereeza. Kuba mukimanya opposition ababaddewo bibadde bakola. Ebweru w'eggwanga asooka atereeze. Nawane Uganda gye abantu ababuulidde. Tebabalimba bannayuganda. Museveni yagenda mu nsiko yamalayo emyaka emeka ye yakozesa ki? Era President Kyagulanyi mwaba mukuzizza mwaba badde naye. Tuwaba omuntu ajja n'akubuzaabuza n'akujja ku mulama fulaga y'eggwanga mugikwate. Nebaza omubaka w'Emityana Francis Zaake. Bannange weebale kwata fulaga ng'ogenda okulayira abamu baazisuula dda noyambala enkofiira ne muteerabira bannaffe abali mu makomera. Mama First Lady Baby Kyagulanyi mwamulaba bwe baamuyisaamu mukazi wattu naye n'atava ku mulamwa n'akuuma omukulembeze waffe. Abakulembeze b'ekibiina Joero Ssennyonyi takoze bubi. Joero Ssennyonyi takoze bubi mu paalamenti. Ayimiriddewo ku nsonga entuufu. Nebaza diaspora community. Nebaza omukulu akakiiko ka mukulu Kawuma. Bannaye akakiiko ka mukulu Kawuma, thank you very much. Akakiiko bannange diaspora mwatusoomozezza. President walabadde atuuka aba diaspora walaba bangi. Tebaggwanga mu ssuubi be bantu abatuwa data be bateeka mu revolution center ne bagenda ne beekalakasa. Nammwe ab'oku ground mu kikoppe abantu be Boston, Minnesota, Texas mbimanyi yonna bannange South Africa kiri kiti eyo. Temuggwamu maanyi, temuggwamu ssuubi, mwenna kisoboka. Petwawagira Kyagulanyi oyo ye president elect. Gwe kirumye weetuge ndi ku Kyagulanyi siva ku Kyagulanyi. Bannabyabufuzi nabavuddeko. Togenda kunsanga mpaana MP wano. Togenda kunsanga njirawo MP yenna mubiri. Nedda. Nazzeeyo mu miransanafu. Bannange bannabyabufuzi omugamba munnange bwe ogenda olayira yogera message eno. Munnange tokola pate. Nedda ffe tukyetaaga okununula ensi. Era kyuvola oba tubeera baavu katubeere baavu. Katwambale engoye z'N3,000 tuweereze ensonga z'eggwanga. Tubeere ng'eggwanga lyaffe likola ki? Litereera. Honorable Muhammad Ssegirinya musajja oyo yali musajja wa maanyi naye kaakati mwagala njogere waliwo ensonga endala gye njagala okwogerako naye omutima guŋŋamba gyogereko naye omulala guŋŋamba togyogerako. Naye nga mbeebaza nnyo mikwano gyange mwebale kubeera ne mu miransanafu. Mwebale kubeera ku live, mwebale kwagala NUP National Unity Platform. Kibiina kya bannayuganda, ekibiina ekyaffe eky'abantu. Kyo ekirala kye mwagala. Salaamu